Abayizi abafiiriddwa munnaabwe bwaseeredde n'agwa mu biyiriro bya Griffin Falls mu mabira mu ggombolola y'e Najjembe nga bagenze okulambula basomero lya Namuwongo Community Foundation SS Bukasa mu ggombolola ya Makindye East mu district y'e Kampala. Omusasi waffe bw'atuukidde mu kifo kino ng'omuyigo gw'omuyizi agudde mu biyiriro gugenda mu maaso. Abagenyi abo abaana bavudde Namuwongo nga bazze okutwegattako okusamba ne ttiimu ya wano omupiira. Bwe batuuse wano ne babaako bwe basoose okwekoonako nga bw'omanyi ebyemizannyo ne bagamba aka bagendeko babeeko n'ekitundu kye balambula. Ategeeza nti omuyizi ono abadde agezaako okwekubya ekifaananyi essimu n'esirituka ng'agenza okugibaka nga tenagwa mu mazzi ate ye n'aseerera n'agwayo. Agize essimu ebadde egenda okugwayo n'akwata n'alwana n'essimu n'aseerera n'agwayo. Tukoze ekisoboka ne tukunga wano abantu eri abamanyi ku by'amazzi bagwayo ne bamunoonya okumuggululayo. Bagujeyo ne bagutwala ku Eklezia y'e Waswa bwe tusanze abantu nga bakuŋŋaanye ne basasira ne bazadde b'omwana ono agenza okulambula n'atadda. Emmotoka za kositebiri omubadde abayizi nazo zirabiddwako naye nga tebakkirizibwa kufuluma era oluvannyuma basimbudde ng'obudde buzibiridde ne bagenda. Omulambo gusigadde gukuumibwa abapoliisi nga bwe balinda bannaabwe okuleeta emmotoka bagutwale e Mulago. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.